Amina. Tuyanziza our opening prayer mu discussion yaffe ey'olwaleero. Kigambo Katonda gwe tugenda okwebuulirirako avudde mu kitabo ky'Abakolosaayi omutwe gwa 3 olunyiriri lwa 16 okutuuka ku 17. Wagambye bwe wati: ekigambo kya Katonda kibeerenga mu mmwe n'obugagga mu magezi gonna, nga muyigirizangananga era nga muwabulangana mwekka na mwekka mu zabbuli n'ennyimba n'ebiyiiye eby'omwoyo, nga muyimbira Katonda mu kisa mu mitima gyammwe, era buli kye munaakolanga mu kigambo oba mu kikolwa, mukolenga byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu, nga mwebaza Katonda Kitaffe ku bubwe. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera. Kigambo wa Katonda tumuwulidde bulungi. Era tulaba nga eno verse eggumiza obukulu bw'okuleka ekigambo kya Katonda okubeera mu bakkiriza n'okubeera mu bulamu. Amiina. Mu kwebaza, okusinza ate n'obuwulize. N'olwekyo kirina okutubeeramu ate naffe okukibeeramu. Tulina Bible verses eziri related ku Colossians omutwe ogwokusatu olunyiriri 16 okutuuka ku 17. Bw'osoma Psalms omutwe ogusooka olunyiriri lwokubiri okutuuka ku lwokusatu, egamba nti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi. Tulinayo Psalms omutwe gwa 119 olunyiriri lw'11 egamba nti nterese ekigambo kyo mu mutima gwange nneme okwonoona mu maaso go. Tulinayo Joshua omutwe ogusooka olunyiriri lw'8 egamba nti ekitabo kino eky'amateeka tekiivenga mu kamwa ko, naye okirowoozengako emisana n'ekiro, olyoke weekuumenga okukola nga byonna bwe biri ebiwandiikiddwamu. Waliwo akayimba kagamba nti njagala ompe omutima ogukutegeera, njagala ompe omutima ogukumanyi, owandiika amateeka ku mutima gwange, Mukama njagala ompe omutima ogukutya. Amiina. Mu verse ey'e16 tulabawo obubaka bwa Kristo. Amiina. Tulaba nga obubaka bwa Kristo bulina okubeeranga mu ffe oba mu mmwe, nga tubuyigirizanga abalala n'okubabubuuliranga nga tuyita mu zabbuli ne mu nnyimba. Amiina. Tulina okwebuuliranga ku kigambo kya Katonda. 17 atugambye nti byonna mubikolenga mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Verse zino zitusomesa ki? Zitusomesa okuleka ekigambo kya Katonda okubeera mu ffe. Kkiriza ebyawandiikibwa bibeere mu birowoozo byo. Amiina. Okusomesa abalala. Verse zino zitugamba okusomesa abantu abalala wamu n'okugabananga obubaka bwa Kristo ne baganda baffe abatamumanyi bamumanye, abatambulira makubo amabi bagaveemu. Okukwata amateeka ga Katonda. Amiina. Era zitulagira okusinza n'okwebaza. Atugambye tuyimbe nga tuyita mu zabbuli. Amiina. Osobola okuyimba ennyimba eza gospel ozitendereza Omukama Katonda.
Era ekirala tulaba okwebaza Katonda Kitaffe. Teweerabira 17 atugambye nti buli kimu kye tukola tulina kukikola mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu. Kitegeeza kirina kubeera mu Kristo buli kye tukola. Tulina okwefumiitiriza ku byawandiikibwa nga tubyebuulirirako buli kaseera. Addiŋŋana amawolu yagakola ki? Yagajjamu omukkuto. Amiina. Colossians eno omutwe ogwokusatu 16-17 eggumiza obulamu obujja mu Kristo. Amiina. Okunoonya ebintu eby'omu ggulu bw'osoma verse esooka n'eyokuna. Okuggyawo enneeyisa embi bw'osoma verse ey'okutaano n'ey'omwenda nga tukivudde waggulu. Okwambala empisa eziringa eza Kristo mu verse ey'ekkumi n'ey'ekumi-n'ennya. Amiina. Okuleka ekigambo kya Katonda okubeera mu ffe yeno verse ey'ekumi-n'omukaaga n'ekkumi-n'omusanvu. Ekibuuzo kye tulina, tuyinza tutya okuleka ekigambo kya Katonda ne kibeera mu ffe? Ekisooka, sooka okole timetable yo. Osome era weebuulirire ku kigambo kya Katonda okyefumiitirizeeko. Amiina. Ekirala, londa enkola gy'osomamu ekigambo kya Katonda. Okugeza mpa kyakulabirako Essiira osobola okugiteeka ku kusoma ekitabo like Matayo n'ogamba kansooke nsome Matayo eno. Omutwe bwe guti mmanye kye gugamba. Bw'oba tosobodde osobola okuyita mu byawandiikibwa. Amiina. N'ogamba kati njagala ebyawandiikibwa ebikwatagana ku kwagala. Kansooke njiga ebyawandiikibwa ebikwatagana ku kukkiriza. Okitegeera still obeera ogenda kuyiga okusoma Bayibuli. Ekirala, okwefumiitirizanga ku nnyiriri. Bw'oba osomye olunyiriri tomala galulekaawo. Lwefumiitirizeko bw'oba tokitegedde funa gw'obuuza. Amiina. Ekirala, sooka oggyemu ennyiriri enkulu. Amiina. Ozikwate ku mutwe. Amiina. Ekirala, gondera ebiragiro bya Katonda olwo ne Mwoyo Omutuukirivu ajja kujja akukolemu omulimu omulungi. Osabe Mwoyo Omutuukirivu akuluŋŋamye. Amiina. Abooluganda, Mukama mulungi obudde bwonna. Mukama mulungi eraze embeera ze weewaawo. Mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu. Amannya gange nze Simon Peter Mukasa bali ku ddembe. Nga nzize ku lwa musawo Silivia ateewuulira bulungi. Essomo lyaffe erituweereddwa olwaleero livudde mu kitabo kya Bukolosaayi omutwe ogwokusatu okuva ku lunyiriri lw'16 okutuuka ku lw'17. Mu ssomo lino tuyigamu ebintu bingi naye ngenda kwogera ku bintu bisatu. Ekisooka, obugagga obuli mu kigambo kya Katonda nga ye Kristu yennyini abwayogera gye tuli. Olunyiriri olw'16 naddala lutugamba nti Yesu Kristu obubaka bw'atuleetera bwe bugagga bwe tulina okuteeka mu mitima gyaffe. Obugagga buno Yesu Kristu bw'atuleetera bye bigambo byennyini by'atubuulira, ebyo bye tulina okwebuulirirako mu mitima gyaffe, naddala nga twebuulirira ku Zabbuli, nga tuyimba ennyimba ez'eddiini, nga tukola ebintu ebyo ebituteeka okumpi ne Katonda. Kubanga bwe twebuulirira ku kigambo kya Katonda tusembera kumpi ne Katonda nga tumuwa ekitiibwa era nga tumutendereza ebbanga lyonna ery'obulamu bwaffe.
bwe tuba nga tumaze okwebulira ku kigambo kya Katonda ekyo kye tuba tufunye, obubaka obwo bwennyini tubusheyalinga oba tubugabanako ne bannaffe mu magezi ago Katonda g'atuwa. Tulina kukozesa amagezi Katonda g'atuwa okusobola okulaba ng'ebirungi oba obugagga bwe tufunye mu kigambo kya Katonda tubugabanako ne bantu bannaffe. Awo nno n'atugamba mu Lw'ekumi-n'omusanvu nti buli kye tukola kyonna, buli kintu kyonna kye tukola kibeere ng'ekigendererwa kyakyo kya kutendereza Katonda oyo yatutonda. Buli kimu kye tukola mu nsi muno, buli kimu kye tukola mu bulamu bwaffe obw'ensi, buli kimu kye tuyitamu, oba mirimu, oba abamu bayizi, oba abamu bakozi, abamu babuulizi ba njiri, abamu babrother, abantu bonna, buli mulimu omuntu gwakola, buli kimu kye tulina okukola kibeere nga tukikola mu linnya lya Yesu. Yesu oyo yatulambika oba yalina okutulambika mu buli kimu. Tusalewo nga buli kimu kye tukola, olunyiriro Lw'ekumi-n'omusanvu lutukubiriza nnyo okubanga buli kimu kye tukola tukikola mu linnya lya Yesu. Bwe tukikola mu linnya lya Yesu, Yesu abeera kumpi naffe, ate naffe tubeera kumpi naye, ne tusobola okutendereza Katonda obulamu bwaffe bwonna oba ebbanga lyonna ery'obulamu bwaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Omukama abankuumire. Omukama mulungi ekiseera kyonna Omukama mulungi era zembeera ze weewaawo. Twebaza Omukama bannange olw'okutufaako omukwano guno gwatulaga. Omanyi waliwo akayimba akagamba nti mu biwonvu gye mpita sirina kutya nze, nina omulokozi Yesu wange mulamu, oba amagombe gamutya nga n'entaana yamudduka oyo. Amiina. Amagombe gamutya n'entaana n'emudduka. Yesu waffe mulamu kubanga atulabirira, atufaako. Amiina. Nsooka okwebaza ssaba Kristu kigambo wa Katonda, ate bannange kwegamba bannange ye omutuliisizza, lwakuba munnange ye kigambo wa Katonda tosobola mulya n'omukuta, apaana, naye nga ye otuliisizza bannange. Omukama akikubalire akuwe kyonna ky'osinga okwagala. Abadde atuteza akakodyo, alaba abaana bange bafaayo oba tebafaayo, ng'atugambye tugende n'Olw'ekumi-n'omusanvu, so kumbe tulina kusinziira mu Lw'ekumi-n'omukaaga ne twongerezaako olunyiriro olw'omusanvu. Oyo afaayo nnyo gy'oli, ayagala nnyo akuwonye, kye kimuyisa omusawo abantu be abayamba, naye ate ekimuluma Mukama abantu tebamumanya abawonya, ne gwawadde omukka enkoko atwala mu basamize, laba ono oluwonya ekirwadde, akasente n'atwala mu bigali, wandibadde mufu sinza Katonda. Oyo afaayo nnyo gye tuli, kyokka wadde afaayo naye era ffe abantu bafaako ffe tetwefiirayo. Amiina. Ekyokulabirako Mukama ajja atuwa emmere ey'omwoyo, n'atugamba baana bange buli bwe musaba musinziire nga mwene emmere. Amiina. Musiibe. N'atubuulira, n'atulambululira, naye munnange ffe tetufaayo. Ate nga ye ayagala nnyo tuwone, ayagala nnyo tubeere abalamu, ayagala tubeere mu bwakabaka bwe, mu bwakabaka bwa kitaawe, ayagala atuukirize kiri kye yatusuubiza nti oyo yenna aliyingira mu bwakabaka bwa kitange alituulanga kumpi. Amiina. Era akyendiryangako kyaliryangako, naye ffe titwefiirayo. Amiina. Awooluganda katusokole ng'ereera emmere gy'atuwadde. Abakolossaayi 3:16-17. Amiina. Awooluganda ekigambo kye kigambye nti, agambye nti ekigambo kya Kristu kibeerenga mumwe n'obugagga mu magezi gonna. Ekitegeeza ffe tuli bagagga era tolina ky'oŋŋamba nga nina Kristu ndi mugagga. Amiina. Tolina ky'oŋŋamba nga ndina omuyinza w'ebintu byonna. Yasalawo okumponya, yasalawo okukomererwa ku musaalaba,
ngayagala tubeere bulamu, ngayagala tubeere balamu. Ekigambo kya Mukama kiramu, ekigambo kya Mukama kitonzi, ekigambo kya Mukama kikozi, ekigambo kya Mukama kikola buli kimu, kubanga naffe kennyini abantu mwe twava. Bino byonna ebintu byetulaba mwe byava. Bino byonna obugagga ebiki byonna mwe byava. Kati tolina kyoŋŋamba nga nze mpuliriza kigambo kya Mukama, tolina kyoŋŋamba nga nze ndi mwana w'oyo eyava mu kigambo. Amina abooluganda. Atugambye nti ekigambo kya Kristu kibeerenga mu ffe, iffe abaana ba Mariya, n'obugagga mu magezi gonna, nga muyigirizigananga era nga mulabulagananga. Amina abooluganda. Mwekka na mwekka mu Zabbuli n'ennyimba n'ebiyiiye eby'omwoyo, nga tuyimbira Katonda mukisa mu mitima gyaffe. Amina abooluganda. So gwe wootuula awo n'okuba mu ttooki, kiki gwe kyokola ekikuuma omukwano gwa Katonda wakati wo? Kumuyimbira, kumusanyusa, kubunyisa kigambo kye, kukola bikolwa bya kisa, oba gw'oyongera kusaanyaawo busaanyaawo kigambo kyatugamba. Amina abooluganda. Nga gwe osanga omuntu ayogera ku Mukama wenna otugubala ozimba obula kwabika, ate nga atugambye tumutenderezenga mu nnyimba. Yatuwa emimwa egiyimba. Emimwa teyatuwa gya kulya emmere gyokka, oba emimwa teyatuwa gya kuvuma bantu. Emimwa agituwa tugikozese nga tulangirira obulungi bwe, nga tulangirira ekisa kye, nga tulangirira obwakabaka bwe, n'abo abakyali ba muzibe, n'abo abatannaba kumumanya bamutegeere. Haleluya. Omukama kyatugamba. Yesu nga lwaki atugambye tuli bagagga? Tolina kyoŋŋamba nga nina Mukama. Kati kiki? Waliwo akayimba kagamba nti bugagga bitiibwa ebyo byonna mpewo, kampumulire mu kubeerawo ko ssebo, ebiro we biyita olimpengule kanoonye okubeerawo ko ssebo, ebiro we biyita ndifuna empeera yange. Ekitegeeza we tuteeka otoggera ne tumanya obugagga bwa Kristo obutulimu, ne tumanya ekyama ekitulimu. Ffe abamu abagenda okwambala engule, ffe abamu abagenda okwambala engoye enjeru wali Mukama nga tumutendereza, nga twetabye ku kibinja ky'abamalayika, nga tumukubira emizira tumuzinira, singa tuba tukoze bino by'ayagala era nga tumaze okwezuula nti tuli bagagga mu mwoyo ne mu mubiri. Amina. Naye ffe abantu tumanyi nti nno obugagga bwa mubiri gwokka. Omuntu yamanya okubeera n'amamotoka amangi, amayumba amangi, okubeera n'abakazi abangi nti bwe bugagga. Apaana, bwe si bugagga Mukama bwayogerako. Mukama obugagga bwayogerako kwe kugulumiza ye, kwe kumanya ye, kwe kumanya nti byonna by'olaba ali waggulu waabyo. Ekyo Mukama kyagezaako okutugamba. Amina abooluganda. Kale twongere okugulumiza Mukama, tumwagala ate era nga tukwata n'ago amateeka g'atugamba g'ayagala tukole. Atugambye twebuulirenga, tokotoggera munno. Omulaba ng'ayambala akagoye akabi mugambe, omulaba ng'ayogera ennyimba ez'okuwemula nga ye akulira bigambo bya kuwemula. Nze nina mukwano gwange naye omuwala embeera ze ayagala nnyo ebintu by'okuwemula, avuma bakama, bigamba ebintu ebyo byatambuliramu. Kale nze buli waleeta ebyo nga mugamba nsindikirayo akayimba k'eddiini bwe kati, walemerako ne naawe gwe simanya Katonda biki nga mugamba omanyi kagamba nga nina entumba gye mumbamu. Kyekino Mukama wano atugamba tufenga ku bannaffe, toddeyo ne wekusa wekka, toddeyo obugagga bwe yatuwa, obugagga yabutuwa ffenna kubanga ayagala tubeere baana mu maaso ga taata we, era ayagala ffenna tugende embwakabaka bwa Katonda. Amiina. So tuleme kwekusa tuleme kwekusanga na fekka. Amiina. Tulengera munno ng'ali mukola ebitagasa, gwe n'osirika n'ogamba yamanyi nze kasita nakkiriza Yesu Kristo ye mulokozi wange, olimba, olina omululu. Amiina. Wobanga wakkiriza Yesu Kristo nga ye mulokozi wo,
era nga obugagga bw'olimu obwa Mukama bukunyumira. Era ng'embeera gy'olimu ekunyumira gyagaliseeko ne munno. Amiina. Toddeeyo n'ogamba neweekotogera wekka, ne weeyagaliza wekka. Muli waka, abaana babuulireko ebigambo bya Mukama. Mugambe omwana akulenga naye ayina ekyobugagga ekyo. Naye ennaku zino abazadde obudde bw'abaana babusuula, badda mu zifuuta za TikTok, badda mu challenge, simanya challenge za nnyimba, simanya za nsi, nkwata bulungi, obulamu bw'ensi bunyuma kiro, simanya si kya ddenja, ze baagala. Obugagga babusudde, obwakabaka babwerabidde, kyokka olunaku mulinde olunaatuuka nga Mukama atuyise, nga akaseera tekakyaliwo, ng'awo okusaasira tekukyaliwo. Amiina. Waliwo akayimba kajjulusi babiri kagamba nti obugombe bulivuga. Amiina. Ebitabo biri bikkulwa. Amiina. Akayimba nkerabiddemu bulungi. Akamanyi osobola okanyimbiramu. Amiina. Bijja kubikkulwa. Bazze obutambi bwo nga banno baakufaako, baakulaga ekyobugagga ku nsi nga kyogenda okubeera nakyo n'embulamu obutaggwawo nga kwe kukkiriza Yesu Kristu abeera omulokozi wo, era okwata era osome n'essapule ya mamiwo omukyala Biikira Maaliya nga gwe waddanga mu zigido, obulamu bw'ensi bunyuma kiro zigido nga gwe ze waddamu, olyoke okanula amaaso ogambe taata nsaasira, munnange saamanya, mpayo kyansinzire ku nsi nga tekikyasoboka, obugagga bwakusumba kati ogenze oyaayaanira eby'ensolo kuba munnange wali oyambala bubi nga bakugambako olina emimwa givuma, ogende muliro ogutazikira. Kyokka ate nga yatugamba mu kigambo kye, lwakuba ffe bituyita ku mutwe nga nviiri. Amiina. Ebyekisulu bye tutwalanga ebirimu amagezi. Amiina abooluganda. Waliwo akayimba kagamba nti kanyimuse mikono ngulumize Yesu wange yangula musaayi egologoosa kangoberere bigere ebirye byafumitibwa ngoberere Yesu walinnya. Amiina. Ndimulaba n'amaaso gange nga ntuuseeyo gy'abeera alisangula buli ziga mu maaso gange kuba omusaayi Mukama ndikomawo gy'oli nga ndi mulamu kanyimuse Yesu wange. Kati gwe oli omu ku bagenda okulaba Mukama era oli omu ku abo Mukama bagenda okusangula amaziga? Oli omu ku abo? Oli omu ku beesunga okumulaba oba gwe oli ku bibyo? Oli ku bibyo kugamba oli awo wakoowadda. Oyo yakomererwa newona tabula nti n'otuuka ku nnyanja y'omunnyo naye banaakulimbalimba nga bakugamba nedda. Abantu abagoberera Yesu balalu. Ndiro biraba nga bagamba mbu abazungu baawubya abaddugavu babakolamu ssente. Amiina. Mbu Mukama taliyo. Ntera nnyo okubiraba Katonda taliyo naye lwakuba ebiddugavu munnange tebitegeera abazungu babikolamu ssente. N'olengera abantu awo nga bawaga munnange kituufu. Ebintu by'ensi abantu ne bibatwala ne bibeemazaamu. Kati gw'ogwawa oli ku bano abagenda okulaba Mukama abasangula amaziga ku maaso era bamwesunga omulaba era oli omu ku abo abakakaza nti Yesu Kristu okwewaayo n'akomererwa ku musaalaba yali ayagala gw'obeere mulamu emirembe n'emirembe. Oba oli ku bano abeeyogerera ebyabwe kubanga tulaba ne wano mu Zabbuli eya 112 olunyiriri olusooka lutugamba nti mutendereze Mukama, alina omukisa oyo atya Mukama asanyukira ennyo amateeka ge. Ogwawa Mukama omutendereza omumanyi nga ye muyinza w'ebintu byonna. Banno abatambulira amakubo ga Katonda obagambako n'obajja mu bukyamu bwe balimu oba gwe oli omu okyatambulira mu njogera eno nze kasita nzikiriza Mukama abasigadde bye bamanyi. Yes, buli omu akola kkubo lye, buli omu atukuza kkubo lye eri mutwala mu bwakabaka bwa Katonda. Naye Mukama atugambye nti twerabulenga, twebuulirire, funayo kadde mutuule, musobe ku Bayibuli mwenna, funayo kadde mutendereze ne banno bamuli babiri basatu
mutendereze Mukama oba muzinire oba kiwatu kikutuke kubanga yakuwa obugagga. Amina. Gwereka abantu babaje banonyeza obugagga obw'okusaddaaka abantu obw'okusaddaaka abakyala baabwe obw'okunywa emisaayi. Gw'oli mugagga, oli mugagga. Manya omuntu ali mu ggwe ye muyinza w'obuyinza yeewa ebintu byonna ebirabika n'ebitalabika. Oli mugagga. Olaba ng'oli mu kwebowa, teekako ennyimba Mukama muyimbire zina amazina oba onyenya mutwe gunyenya ogameze ngunyonyeza mutonzi wange kubanga tugambe tumutendereze nga mu linnya lye tumuyitenga buli kadde. Kino kikole paka kuwulira bulungi. Omanya abasinga abantu enjogera alina kuzibu balina engombo gye bagamba. Simanya mbu mwagale paka kuwulira bubi. Ate omwagale paka kuwulira bubi golaba kikwatagana. Kati Mukama muzinire paka kuwulira bulungi oba okutuka kiwalu kikutuke naye nga kikutukidde ku mugaso muki, nga kikutukidde ku mulimu omulungi. Amiina. Nga kikutukidde ku mulimu omulungi ate okusinga okirina kutuka ng'oli muzikira abo oba kunyiga munyigo. Omusajja ali olw'okuba kugulidde akacupa ka bbiya ali mu kunyiga omunyigo wenna osinika amannyo ng'ensana feetenda olugendo ekiwatu ne kikutukira. Kati kwono ekikutuse ng'azinira Mukama n'ekikutuse munnange ng'aye kugamba azinira kabbiya ke bamuwadde aliwo agenda ogenda mu bwakabaka bwa Katonda era ani Mukama gwagenda okusangula amaziga. Kubanga watugambye nti ndimulaba n'amaaso gange nga ntuuse gy'abeera. Gwe omu ku bagenda okulaba Mukama oba gwe wabivaako. Bannange tukole ekintu nga tukyali balamu. Akaseera kagenda kutuuka nga Mukama atuyisire nga tewakyali Mukama nsonyiwa nga tebikyaliwo n'Abakristu yatubuulira ebintu ebikwatagana singa ebibaawo singa oba oganye okusaba ekisonyiwa Mukama ng'okyali ku nsi newe otuuka eri n'okaba amaziga agajjuza pipa okusonyibwa kuba tekukyaliwo. Gwe kaba kaweddemu dda. So twetereze.